Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo. I salute you all in the mighty name of Jesus. Nyongera obbalamusa nate mu linnya erya Mukama waffe Yesu, mwenna abakkiriza ba Katonda. Era nga neebaza Katonda olw'ekiseera kino, bwentyo nga nsaba Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu okutubeera ffenna, okuggula emitima gyaffe kubanga gye giteekeddwa okuba nga gikkiriza, amaaso gaffe ag'omwoyo n'amatu okuba nga tuwulira ate nga tutegeera ate nga tukola nga Katonda bw'ayagala n'okugonda mu linnya erya Yesu. Amiina. Abooluganda, nate era leero twogera ku kabonero ka 666, naye nga mu byonna nga mu kiseera kye tulimu eky'oluvannyuma kino, akabonero ako kaatandika dda, era olw'okubanga Mukama waffe Yesu Kristo ali kumpi okujja, katandikidde ddala lwakuba abantu abasinga Sitaani abazibye amaaso, tebakiraba ate tebannakikkiriza abamu. Bayinza okuba ne balokole bannaffe abamu tebannakkiriza, naye nga akabonero kano atannakkiriza okalabire ku coronavirus oba ku vaccine gye bali mu kugema abantu. Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba dda obutatukkiriza kutugema, nti tewaliiwo ddagala lya korona, wabula korona yaleetebwa lwa bujeemu bwaffe, nti singa tuba tukyuse ne twenenya, Mukama kyasobola okutuwonya endwadde eyo obutatukwata. Naye abaana ba Katonda, waliwo bangi abagenze ne bakkiriza okubagema olw'okuba nga batidde embeera, naye nga nabannyonnyolako ne mbagamba nti Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba persecutions, tribulations, trials ne tests zigenda kuba nnyingi, okugezesebwa, okubonyaabonyezebwa kugenda kubeera kungi mu biseera bino eby'oluvannyuma eri abaana ba Katonda, nga y'ensonga emu Mukama ayagala okwawula eŋŋaano ennamu mu ŋŋaano etali nnamu. Mukama ayagala okwawula ababe ddala ddala abo abamwagala mu mwoyo n'emazima, naye nga tagenda kuva mu ggulu ajja atulonde bulonzi nti gundi anjagala oba gundi tanjagala, wabula tugenda kuyita mu mbeera mwagenda okutwawulira nti gundi ye wange, gundi si wange, eno ye ŋŋaano ye yange, eno ye ŋŋaano ey'omu nsiko. Bw'atyo bw'agenda okuba nga twawulira mu mbeera. So embeera ya korona eno, abooluganda, egenda kuba y'embeera emu ku mbeera ez'okutwawula. Mukama waffe Yesu Kristo yatugamba tebatugema, tubeere mu kwenenya. Abooluganda, nziramu okubakuutira nti temugenda okubagema, wabula mwenenye bwenenya, kubanga ye embeera ekyajja ey'amaanyi nnyingi, wabula buli ayagala Mukama waffe Yesu Kristo oyina okukkiriza okubonyaabonyezebwa, okuyita mu muliro, okubeera nga okyusibwa nga gold, olyoka osaanira obwakabaka bwa Katonda. Kyova olaba yatugamba nti ayina okusooka okutugezesa amanye ababe, naye ng'embeera tagenda kugitulekamu ffekka, wabula atugamba bwe tunaamuyitanga anaabeerangawo anaatuyitabanga. Korona ono oba virus eno wekabeerera akabonero ka 666, wangi ebitundu ebingi oba ensi ezimu kaakukakabukasi, bakakabukasa abantu okuba nga babagema. Lwaki? Abantu babaganye okufuna emisaala nga tebabakubye mpiso, abantu babaganye okuba nga tebalina kugenda mu malwaliro nga tebalina mpiso, abantu bagenda kugaanibwa okugenda ku mirimu awatali mpisa eyo, abaana bagenda gaanibwa okugenda ku ssomero awatali mpisa eyo. Era amawanga agasinga bagamba nti omwaka ogujja abaana okuddayo ku ssomero bagenda kuba bamaze okukubibwa empiso ya korona. Naye lwaki Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti kuno kwe kugezesebwa? Atugaana otukuba empisa eyo tumanye nti ye Katonda ayinza byonna, tukyuke ate tuve mu bubi. Omuntu w'ensadduse oba omulokole wenna ojja kutya ogenda ogambe bwe batankuba empisa ate abaana bange tebaalye, ate nze naakolawa. Landiroodi agenda kummanja ssente, kangume bangende bankube.
buli gwe bakuba empiso ya coronavirus obeera weewaddeyo okuzikirira. Mujjukire kabonero ako 666 kakwerimbika ku kyenyi mu nsi ye ey'omwoyo. Ate bwe bagikuba oba omaze okuzikirira kabonero ako kakuyingira munda oba omaze okuzikirira obutaddira ddala mu maaso ga Mukama. Kuba tugamba nti bwe tubeera ne 666 we shall be condemned and lost forever. Tugenda kunenyezebwa ate tube nga tuwulidde ddala obutaddira ddala mu maaso ga Mukama. So abaana ba Katonda, temukkiriza kubakuba mpiso, mugumire okubonaabona. Mukama agenda kutuuka ekiseera embeera ajja kugitereeza, naye ng'amaze okuwewula okumanya ababe. Ani agoberera Mukama omutuufu? Oba ku mulimu gwe bakugobye, genda otuule ewaka naye tokkiriza mpiso. Oba abaana babagaanye ogenda ku ssomero, abaana baleke ewaka naye tobakubisa mpiso. Abantu abasinga abasumba bamwe bennyininyini ababasumba be babagamba, abasinga mu nsi ey'omwoyo tebakimanyi, ate abalala bakimanyi naye teboogera mazima eri bantu. Lwa nsonga abasumba abamu baba bannabbi abamu ba ejenti ba sitaani. Baba bamanyi olumu amazima ne batagabuulira bantu olw'okubanga baagala baatumibwa okubanga babuza abantu okugenda mu kuzikirira. So muwulire eddoboozi lya Mukama, mugonde. Bwe mutaakyuke okunenyezebwa kubammwe kugenda kuva eri Mukama. Buli omu Mukama agenda kunenyeza ku ekyo ky'owulidde ne kyewawulira ne ky'omanyi nga tolina w'ogenda kwegaanira. Ate n'atamanyi naawe ojja Mukama bajja kukubuuza, wamubuuzaako n'atakugamba. Y'ensonga lwaki twalekebwa Omwoyo Mutukuvu okutubuuliranga bye tutamanyi, okutuluŋŋamyanga. So embeera erema okutukyamya kubanga akabonero korona eno weebeeredde akabonero ka 666 ewalala mu bintu by'okutambula nga bwe mulaba tickets, visa, ebintu by'entambula nti abantu bagenda kukola, abantu balagawa, byonna bagenda kubikalubya n'empiso ya korona eno nti atakubiddwa mpiso eno tojja kutambula. Era kigenda kuba nga kizze ne ku masimu. Buli we mulamanyi abantu we bakozeseza ekintu oba we beetaagira nti ensi yonna yonna wantu weetaagawo, wonna bagenda kuteekawo okulemesa olw'empisa eno. Ate nga abalokole tetuteekeddwa kukubibwa mpisa eno. Amalwaliro abantu bageetaaga, banka abantu bazeetaaga, okutambula abantu bakwetaaga, amasimu abantu bageetaaga, amasomero abantu tugeetaaga. Kati ebyo ebintu byonna ebitukuŋŋaanya awamu ng'ensi bye bagenda okuyimiriramu okulaba nga bazikiriza abantu okubatwala mu kuzikirira. Kyemuva mulaba nga tulina okugumira okutulugunyizibwa n'embeera yonna. Mukama waffe Yesu Kristo agenda tuuka ekiseera embeera ajja kugiggyawo, naye nga amaze okutuwewula, ng'ayawudde eŋŋaano ennamu mu ŋŋaano ey'omu nsiko. Gano amasimu ge mulaba n'amakampuni nago kati gateekateeka kubanga gaggyako abantu amasimu abatagemeddwa. Obeere nga toyogera ku ssimu oba nga togemeddwa. Okumanya nga kano kabonero ka 666 kagenda kubeera mu musaayi. Bajja kuba bamanyi omuntu agemeddwa n'atagemeddwa kubanga bo abakikola bakimanyi. Bamanyi engeri gye babikolamu. Kati buli mwana wa Katonda amanya ekyokukola, tuteekeddwa kukkiriza. Oba tolina kyakulya, Yesu waali muyite, mugambe siyina kyakulya, abaana tebalina kyakulya, jjangu ombeere. Yatugambye agenda kubeera kumpi, ajja kutuyambanga, naye nga tugumirye okubonyaabonyezebwa kubanga Yesu Kristo ye mukulu w'okukkiriza era gwe tuteekeddwa okulabirako. Bw'abanga Yesu Kristo yabonaabona mu mbeera yonna okubanga atuuka mu bwakabaka, tewali mwana wa muntu agenda yingira bwakabaka nga tayise mu muliro. Bw'abanga Mukama waffe Yesu Kristo yabonyaabonyezebwa, naawe yenna yagala eggulu olina okubonaabona kubanga eggulu lyakuwaguza ate ekkubo ttono, abaliraba batono. Bayibuli yogera negamba nti abalonde abayite bangi naye abalonde batono. Nkusaba muganda wange obeeremu abo abalonde. Nkusaba obeeremu abo abalonde. Bangi nga mu byonna byonna kyeki, bangi twatudde obulokozi, bangi tugamba tuli balokole, naye
geye neesiiba emira abaana ba Katonda abaviira ddala mu kkanisa. Lwaki tulemeddwa okutambulira mu balonde ne tulemera mu bayite? Omuntu omulonde wa Katonda olina okuba nga weegendereza. Tugondere eddoboozi lya Mukama, tumanye Katonda ky'ayagala, kye tuba tutambuliramu abooluganda. Mukimanye amasimu tugeetaaga, bintu bingi tubyetaaga, naye byonna muggule amatu gammwe, amaaso gammwe ag'omwoyo, mugumye emitima gyammwe nga mugumira ku Kristo. Mumanye nti ye mbeera, tewali agenda kugigaana kubeerawo, wabula egenda kubeerawo kubeera etandise. Naye temukkiriza okubagema, wabula mugumire okubonyaabonyezebwa musobole okuwangula. Ataagezesebwe tagenda kusobola kuyingira bwakabaka. Buli omu olina w'olina okugezesebwa okuba nga osaanira okubeera omwana wa Katonda oba okuyingira eggulu. Kyekyo ekigezeso kye batuwa nti nga gold oba zaabu ne siliva bwe biteekebwa mu muliro, n'omwana w'omuntu naye bw'oteekeddwa okuyisibwa mu muliro okuba ng'oyingira eggulu. So mumanye nti embeera ekyajja, ebintu bikyakaluba, naye tusabe ekisa, tubeere mu kwegayirira, tubeere mu kunoonya Mukama, tubeere mu kunoonya Mukama, ye anaatuyambanga. Kubanga ye yatonda Sitaani era n'ebiriwo byonna abimanyi, n'ebikyajja byonna y'abimanyi. Wabula mu kwesigama, mu kunoonya, mu kulemera mu kigambo kya Mukama, tunaawangula. Kubanga ekigambo ye Katonda mwennyininyini. Kitegeeza bwe tunaabeeranga mu kigambo tujja kuwangula. Tuyige abooluganda osoma Bayibuli buli kaseera, kubanga nazo zigenda kutuuka ekiseera zitugibweko. Ate mujjukire Sitaani awulira kigambo kya Katonda. Mujjukire ne Yesu Kristo bwe yali mu ddungu, yamuwangula na kigambo kya Mukama, enkema gye yamukemanga. Naffe bwetyo bwe tulina okubeera. Bayibuli zino y'ensonga lwaki n'ebigambo ebimu bikyusiddwa. Bajjamu ebigambo eby'amakulu ne batuteeramu ebigambo ebitateekeddwa kubeeramu. So omuntu alina Bayibuli, soma Bayibuli, manya amazima, saba okubikkulirwa Omwoyo Mutukuvu, kwata ebigambo mu mutwe gwo, mu mutima gwo, omanye nti waliwo olunaku lw'ojja okukya ng'oliba okyali mulamu, nga Bayibuli zino bazituggyeeko. Wabula bwe tunabeera n'ebigambo ekigambo kya Katonda mu ffe, tunaasobolanga okuwangula omulabe nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamuwangula. Kubanga yamukema mu kumuwa obugagga, mu kumuwa ensi, okumukema okufuusa amayinja emmere, byonna Yesu Kristo n'amuddamu omukemi oba Sitaani, n'amuddamu na kigambo kya Katonda n'amuwangula. So abaana ba Katonda, tuwulire Mukama ky'atugamba, tugonde, temutya mbeera, naye mutye Mukama, n'eddoboozi lye muliwulire. Mukama banjagalire era bampeere omukisa mu linnya erya Yesu.